Obirabye? Ate ebiki? Naye bannange. Tobitegedde? Ebiki? Nawe wansala. Muzeeyika Amaadi ne Anti Agi baleka balina ekigenda mu maaso. Kati kyogezaako tegeza mbu beeyagala. Ekyo kyennyini. Shiye. Tekisoboka, tekirisoboka, ate era tekisobokerako ddala. Lwaki mu bantu bonna abali ewaka wano gwazaanoonya balayika balina ekigenda mu maaso? Kitya? Baaba yakajja kuno, nze namusookawo naye nze omuzeeyi nga simumanyi. Tomumanyi? Ne kalino kankubuulire, nze yamumbuuzaako dda. Ojjukira olunaku lwe yatambula n'agenda n'akomawo nga yeewaana. Yamumbuuza kwolwo. Kyandibanga kirala naye ekyokumwagala tekisoboka. Nga lwaki tekisoboka? Baaba owange ayagala ebirungi, ayagala ebyebbeeyi, ayagala ssente, addeko oyo omukadde. Kati nga boogambye nti baaba waayagala ssente ng'ate oyo omuzeeyi mugagga, linda olabe gye binaggwera anti owakala. Lwaki mu bonna bonna abantu abali wano gwabuuzizza? Tezibanga ne ssente ze yajja nazo ku olwo ye yazimuwa. Naye ebigenda mu maaso wano maka ga kanso binsesa. Byonna birowooze naye ekyokumwagala tasobola. Ate nga lwaki? Baaba owange tasobola. Oyo omukadde omutwe gutukula. Teeka waago. Sikkira. Onooba ombuulira. Musawo Bajise oli otya? Ndi mukama wange. Obulamu buga. Obulamu bulungi. Jebale. Kade. Oli obulamu bulungi. Obulamu butambula. Ebale kwebereramu. Nebereramu. Kakati. Njagala obukerenda. Bukerenda kikaki. Obukerenda obwotulo obulungi ennyo. Nga gwagenda okwebasa abawalyomwe. Nseke nnyini. Buzibu kyato obukutuse. Otulo toyina. Otulo sifuna. Ogenda funa. Nkole bwa mmeka mukama wange. Otandikira ku bwa mmeka? Kisinziira ku nsawo yo. Kisinziira Sijja kugamba nti mutwalo nga togulina. Olinayo mmeka obadde zera mmeka. Osobola okumpimirayo obw'ebitaano. Obw'ebitaano? Nja kukuba. Funira obw'ebitaano. Funira obw'ebitaano kuba. Kale tewali buzibu. Kuba otulo tuno tugenda ne twepankapanka ne tumbula. Ne tukubula. Leero ogenda tufuna. Kati nange njagala ntusalira amagezi. Owaye emisaala gyaffe giri. Neyanziza mukama wange. Neyanziza. Kakunnyonnyolemu akatiniti. Kaakati 3 times 1. Omanyizo okubala kwali kunsumbwa kangati wano siri. Times 1. Ofuna 3. Olwo anseba ki? Enfa bwebeera 3. Ebeera siri. Nze nombadde manyi nti ne X njimirirako. Neda sebo omukerenda busatu. Kale kakati angenda nwanisa otulo. Kale tewali buzibu. Ebale nekya. Kale. Nalukenge. Tulina embeera gye tubeeramu neŋŋamba oba bino byatandika ddi. Buli omu n'aba ku ssimu ye, gwe oli ku yiyo ndi ku yange. Ne bwe nkomawo n'odda ku ssimu. Sorry. Kakati ebintu byange bye nakugamba okutegeka byo biri set wabiteebisa? Mbona bitaddemu nga bulijjo. N'ekikooti kyange wakitaddemu? Mwekiri. Byonna mwebiri biri ready. Kale awo nkoze bulungi ddala. Yogenda ddi? Ate ngobaganya bugobaganya nja kukugamba nyingi. Madame nti wangambye bipaakinga ngo ready. Mwamaliriza ddotegeka. Nedda nja kugenda era obudde bunaabo tuuse ojja kulaba nga ngenda. Kati bw'oba ogenza okomawo ddi? Kinaasinziira ggwe ky'oba omanya bwe naaba ngenda nja kukubuulira ne lwe naaba nkomawo. Anti nze ebintu by'okubeera n'obwomu sibisobola era sibyagala. Kyogamba olwo oyagala nnyo mbe wano nga ne bwe mbaawo oba ozunze ku kyalo bw'otudde eno ddeeri. Naye bulijjo bw'okomawo tonsangawo ddala. Kale
Just okuleka luliro kanti nali ntambudde mu katono nengera bulijjo nsangawo. Kale. Yeno okunyumiza kyo. Muganda wo. Aliwa ono mutolito omukulu. Agnes. Yes, keyayize ekyalo. Atambula n'ava ku nsonda n'adda ku nsonda. Katubaka Amadi yamusanze ku nsonda ki? Ogamba ebyo ebyaka Amadi nange nabitegeddeko. Ani ebikubulidde? Oluliro otaaliwo namulabaawo n'abyembuulira ng'alina ssente mbu bamuwadde ssente ka Amadi. Nate nno kyali ku byakumusanga eyo olwedde yazze n'amusanga n'ewaka. Wanewaka? Dakiika ntono nnyo agenze. Atuuse n'okujja n'ewaka. Yazze. Kitegeeza biri siriyasi. Wonooviirayo gyasanga n'embaga ffe twazikulyako dda. Kyentabye kati kye tulina okukola Agnes ave ewaka wano kuba kati agenda tuswaza kuba kati ku kyalo kino bwe batandika okuga nti ate mu mwanyina kansala ate ayagala omukadde ate omukadde musajja mufumba amaka gatabudde. Nze kanso saagadala muntu ankwatira ku muntu wange era byebisinga okuntabula omanyi. Ne kaakati olwo muka Amadi awulira atya nti obuzibu buvudde wano mu maka gaffe. Kinene. Nze agende. Nze ndaabigenda tuswaza buswaza. Nti yandibadde agende. Nfudde emboozi. Tuula. Nalukenge. Onfudde emboozi. Ate emboozi ki? Kyogamba waliwo ekitali kituufu si bituufu. Ebiki? Obukerenda buno ngenda kubuwaatya Nandooto kubanga sisobola kubukwata ne mbumuwa nakkiriza. Ajja bigaana naye muno mwekyagala okuliira ennyo n'okunywa. Kati ono soda yagenda okunyambako. Ngenda bukwata mbukoonekone mbuteeke mu soda mu engeri nti kyagala nnyo okufenka buli akakiyita mu maaso nekyagala okulya kati nange kyengenda okukola. Mukazi ayitiriza okunkuba gwe ssebo n'okuba muno n'omutimpula. Kati nange gana amagezi gensaze nkole ki neddiza obuyinza. Omukazi nankuba nga ninga atali musajja waka. Amuyiye noluke kazi baŋŋambye busatu omulundi gumu 1 2 3 4 5 6 zonna kanzimuwe kubanga kinene kinsinga obunene. Ngenda kubumuwa bwonna ngenda busa mu soda bwonna kati ati kansooke embukoone. Naye Kapiito oyiya. Kapiito toyiya njiya Kapiito. Gwe ssebo omukazi ansireko ankubenga fala ng'atali musajja waka. Bukerenda gwe ogenda kunyamba ontuusiza eddiiru yange eno. Oba lwaki mu kusooka kino nali saakirowoozaako nti nsobola oggula obukerenda ne mbutabula mu kintu ne mbukiwa nekinywa nenkisiba. Gano kabusirwa ajja luvannyuma manya kamagezi. Ulira bwe mbyogera bijja luvannyuma kati olino bwansanga nga nkola byo ayinza okulowooza oba Kapiito ayiiya biki 1 2 3 4 5 6 gana amagezi bannange. Sebo obeerawo ng'olina amagezi naye nga tomanyi kati nofuna ejjinja mbukoonyeseeki. Jala mukolere kano si kanyo kawulire kano bakaita kanyo weebake. Jala mukoonere wano ajja kuntegeera. Gwe ssebo odde ku munno omutimpule nga atali musajja nedda. Leero kankuyiiye Nanduutu.
onkubye ekimala gwe ssebo nonzirako n'onkuba ng'olinga akuba akaana akato ak'emyaka 2 n'onkuba ebikonde mpi n'ontu ekisinga okunnuma kuntuulako ebirala bwandi binkoze n'onkuba nandigumye naye n'onkuba n'ontuulako nanduutu otuswaza mbaswaza ki Kamadi si musajja kitaawo bajajjaawo gwe nawe Richard oze mu lugambo olw'ekisiru Agnes kkiriza wadde oli mukulu wange naye leero njogereko nga nnyini maka wano anti olugambo balukuwadde yogera mpulire ekisooka byokola nange sibyagala biki byenkoze kansu Richard katoyagala ki ebyo byakunswaza buswaza oyagala ntuuke n'okuba nga bagenda kumpa obululu bagaana obbumpa olw'okuba mwannyina wa kansa kuba bino bigenda kunswaza batandike okimanyi nti oyo musajja mufumbo ekyokumpa sente kitegeeza nti namubbye tokimanyi nti mufumbo ekyo nekitegeeza nti bw'aba mpadde sente oyo musajja mukadde kiki kyonyume ne musajja mukadde ate jajjaawo Kamadi si musajja wano bulijjo osiba onnangira obukadde kale saase olwolaba nti no ndi muto Agnes twogere ogenda ddi kubanga wajja nga pulogulaamu zo zaakugenda kubeerawo katono naye ndaba ku bino ebituuseewo kati twalitegedde ogenda ddi otyo nendagawa ate olagiwa kyogaa tolina waako nakugamba wano Richard noonyeza sente nkole bizinesi sizirina era ninze sente zo kandi kati sente bwe mba sizirina ate nga tompuliriza ng'otandise otuswaza oyinza okugendako newa maama mu kyalo kuva ojja tugendangayo n'atambuza bigere ngenda zikuweeza ogendeyo ulira nno kano Richard bwampa sente onuuka n'obulago bwagala kusookayo kubanga ampadde sente kyokka Kamadi ampa sente ate ng'akyazimpa ezo nazo zibasaza entoto mwagala nkole ki ate tusubya bululu obululu butya Richard wagano yiiyo ofune wano oba osaba omulimu ogira okola kyakulema otuula ne buzibu oyagala bintu bya bbeeyi oyagala kukuwa kati kankubuuza kano kakaziko kanalukenge koke kakola ennyo nalukenge nze namugaana okukola wamugaana okukola omuwa ku ssente ati ye mukyala wange kati nze ani anampa oze mabega wa nalukenge byakugamba byolaba nti kyekyo kanso salawo ng'omuntu omukulu wa namaka gago obululu bufa kuba bwe biba bituusaawo atuuke n'okujja wano ku myaka gy'olina si kirungi kyokola kale salawo ng'omusajja oba si ekyo ng'olaba nga biganye nze ombuulire nsalewo ng'omukazi ewaka kawulire kanso onaasalewo nalukenge salawo ndaba osobola okusalawo nga bwogana salawo nfulumi leka muwe paati ye salawo ate oba gwe osalawo salawo ojja kufuluma engujja gisanga salawo nti fuluma bannange kanso obululu bwaffe bufa kale bufa salawo ng'omusajja leka kusirika va mu kale temwerumaaluma nze kye ngenda okukola Kamadi nja kumulaba nja kwogerako naye yes naye yogerako naye kigwe kati Kamadi ogenda kwogera naye omugambe nti kinti alekerawo kumpa sente nze mmanyi akyazimpa era ajazimpa era ddala oba mwetugira ku miti gya nnyanya mujja kwetuga naye ng'akyazimpa kanso yogerako naye kuba kituswaza obululu bwaffe bufa tetusobola kuswala ngeri yo n'osigala ng'osirise sigenda bikkiriza kati nange kankuyiiye ojja kakasa nti kano akasajja ke nafumbirwa kasajja kakambwe nnyo sikawena bugonze bulungi nnyo soda naye baba naye yeeswanta naye ayina obusungu wulira akawoowo naye mubutuufu nanduutuka n'akasoda konna nkamuwe ansooke nyweko waakiri musigale mu katundu bw'anambuuzanga ka kitundu ngenda mugamba nti kansala yakangulidde nenywako nemulekeramu kankomye wano naye kabooma mbulo bbire kanaye ate pulaani yawedde dda mbulo bbire kanaye pulaani sinza kaleka
nagambye wano awo gano gemusalidde leero ga Wakayima agabebekulu ge yayimba gano amagezi gasalidde leero ga Wakayima mbune kapita amanyi oyimba kati kamuteeremu besebo onzireko ntimpule nanze atalina magezi gayiya nange nyabo leero kankuyiye nanduutu oyitirizza okuntimpula baba agenda kigwako besebo nokuba gwesebo onsalire bwo mbusimanya genda okole bwogenda okukola simanya zino sente zolina okujja nazo ozimpe mbwe bbiri mbusimanya nze sente nzipulaningira ewaka maama nyabo manyira bumanyizi gwesebo onzireko onfuge ng'amaka galinga agataali gajjajja wange sigenda bikkiriza nanduutu nkandaba oba bikoze naye nyinza ate obbigira ate nebikuba munze kambireke biyinza okuba munze kaŋŋende mbiwe alina okubifuna nende n'omuguwa gwange leero nina omumukaliga koyo okummanyira nanduutu onjoze nnyo